ate bulambalamba kati eno nayo tugitandise okuva mu Fredex Motion Pictures ne The New Era bebagenda okubanga bakutuusaako olwaleero. Fredex Motion Pictures presentation Alukabe Frederick Filimo twolekedde Tesuba omuto amanyidwa nga Namwebe Aisha Jamira Zahara naye ku lutimbe mpolampola. Bidandi Nurudini ku lutimbe ono bamuyita Kiregeya Rokitoyo. Nsubuga Shina Gloria naye toyina musibwa. Abdunuru Kalimu Lwanga Masavu Jero ne Kigunu Abasi bonna mwene etandika. Sega wa John Bosco twolekedde kina Uganda kyaffe ekyolwaleero. Frank Tamale naye ku lutimbe. Eddembe ly'omuto ye sinema etandise. Eddembe ly'omuto kale nga tesaala bagikunyumirize. Omuwandiisi ate nga yina nnyini lugero Tamale Franka. Nsubuga Shina Gloria n'abeera omugasigasi. Lukabe Frederick n'akola ku kyamaloboozi. Pauline Hope n'abeera ku welfare. Location n'abeera Kigundu Abasi. Omutumi w'amannya n'abeera Frank Tamale. Lukabe Frederick n'abeera producer for Kontiko. Tamale Frank n'abeera director. Eno sinema etandise. Eddembe ly'abato oba eddembe ly'omuto. So muna eddembe ly'omuto mu kugitandika twatandika n'ekikumi ekigenda baaso n'okulayika nga waliwo ali mirembe egitabise okubanga byemutabiseeko. Tugenda maaso omanyi ekintu ekiba kikututa ekikumi eddembe liba likuweddeko. Kati ne bamusena bali serious walula ne bateeka eno omukazi wattu bwe yali adduka ate we yaddukira waliwo engeri y'akasikosiko. So nga tegwali muzannyo bano baali bakwasi b'abaana baali bakwasi b'abakyala. Mwana muto naye nga gali serious nnyo. So nga nagamba nti omuntu akwata omukyala asobola n'okubeera omutemu mu ngeri emu oba endala. Egenda maaso sinema etandika. Kati nga tuvuddeyo tutandika tuti kizibu takyogerekeka. Ono mwana ow'obuwala ali wano akaaba buli kiseera. Kati muto mune kyava mubuuza ki ekikaabya nga bulijjo mune tekyogerekeka. Omwana ow'obuwala Tina. Omanyi Tina Kati kino nkitandike ntya? Yagamba simanyi bwe ngenda kitandika kyogera kubanga kiswaza. Ki ekyali kiswaza? Tepanga buli kirankozesa. Amawano ye kitaawe buli kiro amukozesa. Polisi kyava mugaa tugere ku poliisi. Kyava gamba nti bwe ngenda ku poliisi ate kiba kifaanana bubi. Kubanga ate bwe ntunula muto wange tate banamukwata ne bamusiba oba myaka 7. Omwana oyo muto wange ngenda mukola ntya kubanga mama huyo yagenda. Ne kati kyogenda kikola otya? Eringa eriyo ebizibu ebiriyo tugenda okulengera Kiregeya alina Kigundu Abasi bava kutuusa ku mwana w'abandi ogw'obulisa maanyi. Tugende mwana kino kiwedde. Mwana okimanyi katutegere tunno kali awo. Kati ko Kiregeya nti okimanyi nti katukenze. Katuzize feesi enkya kagenda luleekaana. Omugezi amanyi tukanyige. Bamaze kwata omwana w'abandi ng'ate batandika mumiza musu. Kiregeya alina omutima bw'omulaba afaanana gwe mutima gwalina munda. Mwana w'abandi nga bamutuga bamaze omutuusa ku gw'obulisa maanyi nga bakwata ekkubo nga beeyongerayo. Mukazi wattu ogumutugisiza baali bamaze obbeetegereza. Kakati oluvannyuma lw'ennaku 2 nga ziyiseewo eno sinema bwetyo tugitandise. Kiregeya ayita ne munne Kavulumba yayita ne Kiregeya. Mukulu naye alina ebyokola. Bakozi ba bikolobero ku kyalo kuno bakwasi b'abaana kyokka ng'ate n'omutima ogusaanyaawo. Bw'omulaba afaanana Kiregeya oyo mu buviiri era gwe mutima gw'alina yakola ku by'okutuga. Ali ne Kavulumba babeera ku kyalo kuno. Twala tulabe leero eddembe ly'omuto lirina kubeerawo litya era lisaanyizibwawo litya senga oba olina ebyokolo by'okoze.
kati gali wano gayimiridde ne waleeta obwana mugyebale kale mulagawa bwana bw'abandi bubuno buto sooka ojje kumbi bano boononefu bakwasi b'abaana n'akeetolozaamu awo saako kajja kukola laba akanaakola kasitulamu awo kawezezaamu kiro nga 6 n'ekitundu era ye kavulumba n'akalya kavulumba akaliddewo naye nga myaka kyegyo neyajobadde kiregeya tomalirawo gwe tomalirawo akana kabandi akato sineme netandise bagiyita eddembe ly'omuto era nga twagala tulabe eddembe ly'omuto bikola kye birimalawo mama pulosi kiki anti pulosi abadde tubadde tuva eri mama pulosi agasajja ne gamukwata aluwa gamututte eri mu nsiko kakati ono yali maama w'akaana akamanyiddwa nga kapulosi era kali ke basituddemu nga kaweza kilo 6 kyava akwata ono amusobola omulagayo wagye bibadde so nga bambi mama ne waleeta 10 mukazi wattu alabika nga atagenda kutaasibwa kubanga buno bamulese na bujje simufungize bamuleta na bujje simufungize era nga bamuleka afumbya miyaji mukazi wattu ajja awenyegera mpola mpola golumaze okola ebyago negakwate kubo ne geeyongerayo mama pulosi agenda tuuka ku pulosi obadde ki pulosi nga nokunga awunze yetagatwalako mu ddwaliro saba akavubuka ago agabiri kavulumba ne kiregeya gafuuse ebizibu ku kyalo kuno tegayina sayizi tekuli myaka gye gayiza mapulosi yakaaba kyana kye nokunga kiwunze eddembe ly'omuto biki ebiri mu malako era biki byolina ogenda maaso n'okuleka ng'okola omuto yasobola okubeera n'eddembe lye yayolayona pulosi asobole okutwalako mu ddwaliro naye ng'embeera pulosi gy'alimu eraga nga si nnungi okutwaliza awamu kati eno eriyo waaba yalidde eno yalidde namuŋŋoona sere zange zirwa Patrick lete sere zange sara muzanyo Patrick osaaga ojalete sere zange zirina n'ojula ogutuga ate nga tegunnakubulira sente zo empeno zinyingoma ze zange olwaliro genda zimpa zirina nze bw'aba yazibye zino yabibbidde Patrick yogera mangu mpa sere zange Patrick bamusibye bulungi akandooya wali eri talina gyaddira ogenda kumala wiiki seza nga tolina kyoya tolina kyolya paka wonaga sente zange ekyo kibonerezo kigenda omuyambako okujjukira sente gye zabulidde ewiiki 2 nga teri kakukomba ku muntamu naye omanyi Patrick zezange jazimpa bakiro bba naye olwaliro wabyemu namuŋŋoona twazitadde Patrick ngamba gwe Patrick nze kanula amatungo oli eno nga mpulira kangende ngiyeemu ku levo y'ekibonerezo kirabika kino kiremereddwa kagenda asobole okukyusamu ku kibonerezo kya Patrick eno alina okulowooza nnyo ng'ekibonerezo ky'okubiri kinaba kusembera egenda maaso Patrick bamukoze buli kimu kyonna oba oliawo senga sera badde azirina yali badde azoogera balina engeri gye bamukanyazeemu boyi ng'olina kuba mubi nnyo omugumu obutoogera kwaka akandooya kati tudda kuba oluganda ye mwana akozesebwa kitaawe tekyogerekeka naye nga bwe kiri wama baaba wama pulosi agasajja gamukutte alina kitokye kiwitini naye nga kitegera buli kimu ekigenda maaso
mugamba tutene mu kikone gamukwata agasajja tegajja kukwata owulidde kyava mugana naye gwe teweeraliikirira agasajja sijja kukakkiriza kulayika nga gatuuka kugwe gakukwate mukazi wattu yakkiriza ekibabwa ekimutuukako kimutuukeko ku lwakaana ako akato era yensonga lwaki agenda ku poliisi basibe kitaawe olw'ensonga eba naasiba kitaawe agenda kabeezaawo atya wadde nga mama yagenda ye mukazi wattu gafuba okutaasa agamba nja kusinziira mu mbeera yonna nkutaase ha ekibonerezo level namba 2 Patrick ojjukira sene zange Patrick paatu tonnajjukira gana amazzi kasita gwoga ekimidde second phase second round ojja kujjukira sene ze gye wazitadde kati mbu wafisa tukole ki Patrick nze dda mangu engulu oba ofafa namutuga ekyo nakyo kika kyakubiri ekyamaama omwana bw'aba akubbye tolowoozaamu nti waliwo w'olina okukoma ku kyokubonereza naddi ekidomola kyonna kyonna n'akimugondomolako tugenda maaso ne sineema etandika nno obutandisi gye bayita eddembe ly'omuto wano eddembe ly'omuto bawali mumazeeko dda era maama buba busungu ki nabaki obukutuusaawo okwo kuba kuvudde kuba kuvudde mu kubonereza nodda mu kubonyaabonya omanye eri abato bakola ebintu nga tamanyi watuuse naye kakati okwo kuba kuvudde mu kubonereza omwana abbyeko obubbi awaka okwoba ogenze kutandika mu kubonyaabonya tudda ku mwana muwala Nsubuga Shina Gloria original names kino kyekitooke kiwitini kati kiki mulwanyi wange obadde omumisinga iye maama waabwe yagenda naye maama oluvannyuma lweyavaawo taata yagaana okukkiriza eddibu lya maama okuvaawo kati aligala na mwana oluvannyuma ennaku nga ziyiseewo bwe zityo ntonotono tudde eri mama Prosi. Mama Prosi ye mwana Prosi eyakwatibwa aliwo n'abirowoolezaamu bambi mukazi wattu tabitegeera wazira ajjukira engeri gye yasangamu muwala we n'amuzirikira mu ngalo Kavulumba n'ekiregeya nga bamaze okimutuusaako kati aliwo n'abirowoolezaamu egenda maaso kati kyezibeera zireeta tina ajiwa Maprosi kale bambi twakutegedde odira otya omwana abantu abamukutte ne bakuwa obusente obutono n'obata ne bagenda muwala okyali muto bino ebintu tobyeyingiza kati nga mugamba gwe mwana gwe okyali mwana muto bino tobimanyi nsonga zino ensonga za kikulu kumanti bantu bameka beekwata n'esiba ne babata gwa buliisa maanyi ne batamanyibwako yadde amayitire eyo nayo nsonga naye gwe ekyo kikwasisa sente okugijja ku muntu eyakutte omwana wo tolina kyomanyi mu zino ensonga nze ze emitwalo 2 ge bampadde gakujjanjaba mwana wange tolina kyomanyi mu zino ensonga abanatutusangako buliisa maanyi nga mubata kati nga mugamba nti fenna banatulisangako buliisa maanyi munaabajjangako sente nga mbata bagende eri mukomera nze njebeyebeno kati bo bavundira eri mukomera nze nomba nfunamu ki era zigenda okujjanjaba omwana ngenda zifuna atya bweba siba nfuna ki naye ekyo kyokoze Mama Prosi kibi era kimanyi ojja kisasulira ate ekibi tekisobola kugenda bwekito nga tekisasuliddwa nako kamanyira bumanyizi nina ebizibu byange omukyala Mama Prosi yakutte emitwalo 2 ne bata abakutte omwana we asobole okugenda maaso n'okulika nga ensonga tazongerayo ali mu nnyumba kakati tudda ku Mama Paatu ono bwakuba asingako nowa UPDF oyo omwana mwagala banayi mwana gwoyo mwana wange nzi mwagala oyo omwana ono ansobera taagala tula wali bazadde be kakati ku olwo tata Patrick yasibako awaka banayi ekirabe era banenviiri ofunangako obudde n'osibako awaka n'omanya omukazi batya bw'ayisa abaana bo kyokalaba banaye bw'ofaanana nanjogeza nako nti no Patrick mulabirira bubi tunula eno nze ggwe laba laavu eri ku Patrick taata bw'abaawo laba ekisaati kyonna naye Patrick
Yenyini. Ko twaki tujja mukulunguye. Nene Patrick olimba. Mama wakuoleza buli kiseera. Nowesiba mu ngoye zonna ezirimu ebituli Wala bulungi. Kyokka bambi alina obwala obulungi lengera laavu. Bw'atyo. Kyokka Patrick nabadde ngambye okusala ku njala lengera laavu eri ku Patrick. Ng'agenda mu maaso n'omusala ku njala Patrick. Biranga. Nekuyobera ebinozanya. Lwaki tubirangako wali maama wakwagala bw'atyo n'olyoka omulekerera awo n'obeera eri mu kuzannya. Si bwekiri? Olina okubiraani wali maama wo. Obiirako wali maama wo. Bitabo musomeko mwenna. Oleete ku bitabo musomeko mwenna. Naye n'ozunga n'omalako ekyalo kyonna. Nange nalina omuzannyo. Naye nkubulyeko maama Patrick nange nalina omuzannyo. Nze nazanyanga nga n'okulya waka nkwerabira nga maama nnoonya bunoonya. Kati Patrick olwasikidde bikolwa byange. Kumbe Patrick bamulagako akolaavu nga taata waali. Taata n'afuna essimu. Bankubira simu olw'okuba lwakisaako. Kati nno bano bakuba lwakuba sigenze ku mulimu Kamalu bakwata. Taata abaana ng'avaawo agenda akwata essimu. Zaaka ebigalo ku manyoko. Kiringa ebyamuwa butwa kyonna kiwunyanga ekivundu ku manyoko. Kikyuma. Kwata geetu. Ne bamala ne bamutta. Babakwata. Kakati tudde eri Tina afa nnyo ku nsonga z'abaana aba. Ku kyalo kuno. Bano yabakwata geetu. Bamala ne babakwata kubanga baamutta. Okukikiriza nti abakwata Prosi nabo babata. Kati Rosi ng'abuuza ye bannaye nga bakwata bati oyo ng'ate omwana gwe baakuta naye baabatadde. Naye kakati kyeneebuuza. Kati nso kindeetera okwebuuza. Nga ebikolobero ebyo ebituusibwako tunafuna tutya obwenkanya nga babitukola babata buti. Kamama nga katandika okkaayana n'embeera zaako. Tunafuna tutya eddembe. Tunafuna tutya eddembe nga batukolako ebikolobero ebityo. Bamala ne babata buti bwe batyo ne bagenda. Nze nga batugendeko ku poliisi. Nonyeza makubo. Kubanga buli poliisi wali yakwasaganya eby'eddembe ly'abaana. Kati ogamba gye babadde babasibidde teyabaddeyo. Kati Roza agambe kyogenda ku poliisi si ky'amakulu. Kubanga buli poliisi eriko ofiisi ekwataganya eddembe ly'abaana. Gwolowooza we babasibidde poliisi teyategedde musango gwa balyoke babagyeyo aba bakutte Prosi. Oba tugendeko kugombolola. Mukazi wattu bino ebintu byamutamadda. Bamuyingiza dde ebikola byatanaba kuyingiramu. Kitaawe mwennyini amukabasanya amukabawaza. Wankanya buganye. Era ng'alabira ddala kenge nveeko n'okugira ku mbaavu. Kiringa kimu muwa butwa. Ate kyana gwe sikwagala. Ate sembera eno. Kati ongangala puliranga nja nakulungira lumu obutwa nkutte. Obuguindo gukiringanga enga ekigato ky'ente. Nze sikwagalangako bukyanga tata wandeeta mu maka gano. Njula kirungira butwa nekivaawo. Omwana oyo oba omugiddeko obw'obusungu obwenkana obwo. Kati olwo bw'aba yasanzeewo mujjawo oyo. Wayisiza watyo omwana gwasanze akuze ekyenkane kino bw'asanga mujjawe. Kati no taata amaze essimu. Kyekala naye Patrick. Ate Patrick olina okubulira mangu kuba kitaawe wakulabira ng'okaaba. Talina tabbu. Abadde kitalina tabbu. Naye omwana ono alina ekyejo ono. Kati olw'okuba alaba atuddeko wakati eno taata ne maama ekyejo Kituufu omwana walaba taata we maama we aba alina okukola ekyejo kyonna. Ate nga sikiwakanya kasita taata ne maama baba ono n'aziimuula. Kikyatakuwa emmere akuwa okuleza. Abasajja mufuneeko obudde. Muddekeko awaka nga tebabasuubira mulabeko engeri gye bayisa abaana. Kimukuza. Ate omanyi nga gw'omukuza ekyejo ekyo. N'ensoloso zeemulumye. Ensoloso zeemulumye. Omwana ono gw'omukuza ekyejo. Lwaki temufunako obudde babadde okomawo ssaawa nga 12 n'ojjako ku 6 n'obaako w'olengerera. Sigambye nti buli mukazi ali awaka nga si yazaala omwana. Ebyo byakola. Naye abamu ate era bambi babikola. Omwana ne bamalako eddembe lye ery'obwebange. Kitulugunya obwongo bw'omwana agenda okulanga ebirowoozo by'alina. Si birungi. Kati ng'ono ontakusobola kulanga ayagala abasajja oyo. Era buli musajja yenna
ku myaka eyo gye bamutandikizaako ebintu ebyo buli musajja abaamulabanga sitaani aba alina okubeera ng'amulengeranga kitaawe bino bye yamukola. Tosobola kukula nga olaba ebyo n'osobola okufuna eddembe maaso. Kati mukazi wattu ng'ali wano ayeza ku ngoye ze n'enza kitose kiwitini bamuyita Nsibuga Shina Gloria original names. Tulaba eddembe ly'omuto era nga mu bufunze eno si ye sinema gye baali badde bakunyumiriza obunyumiriza kyenkana buli maka yaali baddemu nga buli woogira oteekamu n'olabako kubanga buli olaba ku kintu obaako engeri gy'ojjukira engeri gye bakikwatamu oba oluusi abantu abamu bakola ebintu nga tamanyi nti kirina engeri gye kinyigirizaamu. Kaakati nno ye Senkulu Malevu ye taata wa Rose yakomawo okusanga 7 osooka ojje n'omunda njagala kuddayo kubajja. Yali mubazzi kamaama kasita kamulaba nga akomyewo ne kamanya nti ate lubadde. Ye Malevu gwe Rose simanyi bwe kugambye nti oyingire munda towulidde kyankwansa nina ebyokola laba kagwa ensonyi. Rose ale munnaye ataagaane era yamanya nti n'ogwa leero kale bulijjo kibadde kibaawo kiro naye bigenze bikyukamu kirabika n'emisana bigenda tutandika. Agenda ngaera bambi agenda ku kibonerezo nguwa ekyaddirira. Kakati tudda ku Patrick. Patrick alina kitaawe amwagala nnyo wabula kitaawe yawasa omukyalo omulala oluvannyuma lwa maama wa Patrick okuba nga takyabeerawo. Nga ne bw'omanyi ebizibu ebiri mu bufumbo Molini Nantumi yagamba nti ebufumbo kiyungu abamu abatya omukka bagira ne bagenda. Kati Patrick maama we yagenda so nga n'omukyalo ono kyekimu naye kyaliko ngeri gye bibadde bya misana mukazi wattu kimutuuseeko ng'alaba yafuba nnyo okwerwanako era okukakana engoye yasigaza bulere yikokomawo atina komawo mukazi wattu katono bamuleke bwereere engoye bazikutudde kati nebyekiro bulijjo aba yeebase ne baswama muswame agenda okugira nga kiwedde naye kati kino ekyemisana era nga nebwowulira nti no kya misana yafubako nnyo okugenda maaso n'okuleka nga yeerwanako engoye si yasigaza. Yagakaaba mukazi wattu eddembe ly'omuto ye sinema egenda maaso kati ebyo ne byonna abigumiikiriza lwa Baby Whitney ono. Baba taata abadde akwambulira ki ate kibadde kiraba ate wali kamusanga ano ng'akaaba ne yeefuula atakaaba naye nga n'okumwambula kabadde kabirabye kirikawo wamma kirikawo ennaku omwana gyagirabidde girabe gyeri laba otwalako otulaba ebizibu abakyala mubengako ko n'okugumiikiriza okw'enjawulo singa oba okyadde awantu n'obeera ng'ozaddewo kubanga obeeranga mukyala akyadde obukyazi bw'oba omaze okukyalawo n'ozaalawo fuuka omukazi akazaawo wafuuke ewuwo naye buli lwogenda maaso ng'osaasaanya otyo omusaayi bw'ogutyo ate ebiseera ebisinga muguleka emabega bwe muguleka emabega omusajja atalina option ndala okugyako genda maaso n'okuwasa ebyo ebiddirira ku baana bamwe tewaliwo wateredde kiri awo laba Malevu ogamba oti ate wali kumba Malevu ayagala mama Patrick ogamba ki mama Patrick kosesaako ndaba nga bakkiriza ensonga zange kayina olaba ogusajja ogusiru guno gwamakago gakulema olyoka ofugenze aba Malevu bakunyumizangako lakana muwalawo wanki
amawulire gabulikika omusaza asera kiro ne bamutegeera emisana. Taata Rose amawulire ku kyalo ategedde nga bagamanyi. Kakati nga tudda ku Patrick tanaba kutuuka kusitula bidomola 2 ebijjudde. Bwabisitula yenayina bwazimera alinganga zino zifanga eziweddemu amafuta. Kati ziba zireeta Rose. Patrick ng'okaaba bidomola bimenya. Kati gwolese byaki byotasobola situla. Baba yagambye ekima ate nga akima 2 okuva bakiri nti buli omu alina ebizibu bye lwakuba tebyenkanankana. N'amuyambako lwakuba ate ekyono kyo kya kikulu nnyo ekya Rose. N'amuyambako basobole okugenda. Jjajja ekindeese leero tulina kampani yaffe gye twagala okuggulawo. Banange bandagiridde tinje neebuzeeko ku bajjajja. Wulira tudde w'omukulu amanyiddwa nga Bidandi Abdunuru. Jjajja wano wesi tofaayo wano wezze okuva bwe kiri nti oyagala kwebuuzaako ku ntandika ya kampani. weewaawo si weewaawo tofaayo. Ye jjajja weewaawo. ng'obeera wano si weewaawo si weewaawo. nkwateko N'asooka amala okumansulemu gute olumansulo. N'asooka anoonya olumansulo ne lunoonya netiwaaka olumansulo. Sigino muzukulu ensonga ejja kukola kati muzukulu ekikuleese kijja kukola ate olyose n'oyanguwa. kampuni bw'oba oyagala okutandika kampani ebizibu biba bingi. Kati jjajja lumansulo leka agende maaso n'okumansulira emikisa ya baasi. kaakano tolina okukola kimu nze siina ddagala nanyina amaanyi ag'enjawulo. Jjajja weewaawo tagaba ddagala. Jjajja weewaawo ogenda kubanga buli saddaaka gy'oleeta akozesa saddaaka. ekola Buli saddaaka gy'okola nga bizinensi etambula. ne kampuni okubanga ekola si weewaawo si weewaawo. osooka okuleeta omwana omulenzi nga si mutayirire. Ate ye saddaaka zo zitandikira mu bantu byente tonyumya. Genda ononye omwana omulenzi atali mutayirire mummula nga tebamuumudde ku kutu omuleete wano. Si weewaawo. wegendereze nnyo Ate weegendereze nnyo. muleeta Ofulaba nga omuleeta wano tofuna buzibu. esooka nga Kasi twatuuke wa jjajja lumansulo. Jjajja lumansulo n'anywamu omusaayi bw'ati gwe eri bizinesi ng'oyoola muvi. 15 bozi Wano nina option senga oba tosobole kufuna mwana okwata milioni 15 n'ozimpa nze ngenda neekufunira omwana. Si weewaawo. osobola ki Kati ogenda sobola ki ku byombi? ogenda muno nemuleete Omwana n'amuleeta oba oleeta ssente. Sente jjajja. Jjajja ngenda leeta ssente. kati olina okukola ozeeko nammeka Ozeeko na mmeka? Jjajja lumansulo akolerawo. tulina okikolerawo Kubanga tukolerawo weewaawo. Si weewaawo. Genda nzireete. Jjajja kangende ndeete. leete kati kina buzibu naye yanguwa yeyanguwa Egenda maaso. Oyinza okusanga ekyalo ekimu ne weebuuza oba kyo tekifugibwa gavumenti ya Uganda mu bitundu ebimu ng'okumenya amateeka okuliyo bakafuula abaana baliwo naye ng'ate bakikola nga abatamanyi. Kakati tukuleetedde Ddembe Lyomuto mu kyalo ekimu tulabe ekigenda maaso. Mama Patrick agenda okulengera Patrick afunyeyo omukwano gwamuleetera ku mazzi so nga kiri Patrick ali ku kibonerezo. Siyera na Patrick bulungi oli otya? Gwennyaba wandika juice n'amazzi mu lujja. Gwennyaba ani yatandika okuwandika n'okukima amazzi awaka? Patrick musanze akaba nga bimumenya. Sebo tolya mmere. Sebo gy'oli eragawa? Timbadde manyi wano olyanga kisokomesi n'olyoka okiraba emmere eragawa. Ate kyaba n'engulumba naawe agira engulumba. Mama Patrick kati gwe ssebo Njagala owulira bulungi. Ogenda kutandika okusena amazzi wano. sikia Dulawo ogijjuza. Oba n'obujiko bwonna bw'obunyimba obusene. oba n'obujiiko bwennyini bwe tunywesa sukaali obusene ani gw'oleetako okumanyiira kirabe kinwanga nnyina waakyo
tayaleeta amalala ne bagayibwa tebagabaze. Kibonerezo kizeemu kuva ku pipa paka kajiiko akasola sukaali awaka. Malevu. Kumbe Malevu gyayitidde ategedde nti ebikolwa bye byategeereddwa. Gwe Kaloozi. Omanyi ng'ogenda onjogerayogerako ebigambo ku kyalo kuno. Nze n'ogenda onswazaswaza okimanyi nti ekyo ekintu kiswaza. Oli musiru. Soke okukuba embooko gyo alokuwa egy'abagutta wano. Taata nze simanyi abakummanyiira. Kakati kyakola kyekiswaza oba okumwogerako kyekiswaza. Nze va ku munno kano yetawo gakulibye kulira n'emyaka gyo gituuke. Yee lwaki neerega nga muntu nabajjayo omuggo. Ekikumi komawo wano nayo ani gweswazaswaza. Ekikolwa kyakola kyekimuswaza oba okumwogerako kyekimuswaza. Ebigambo byawulikise. Kati Rozi yakwata ekkubo. Naye kale olina olugambo Tina. Okimanyi taata abadde anzita abakambu nze nina olugambo ngenda mwogerako. Kati agamba nti kyasuubira okuba nga kye namwogerako nakinyumizaako gwe wekaweka. Sirina mulala gwe nali nkigambyeko. Kirabika naawe ate n'obaako bw'ogenda maaso n'okuleka ng'oyogera. Kati nze ogenda kunzisa awaka. Okimanyi nti nze siddayo awaka. Tina ateeka okuba nga naye alina gwe yanyumizaako. Ekiresa emigeme babuleko nga giri sina misiikeko wabula mibabuleko. Abaggalira mu ffumbiro bagaye tebaddayo awaka. Nga ggalawo kyesimanyi nanyini kibonerezo bwakusanga nga gwoggalawo nga toli musaizi bweti. Ekibonerezo ekyo oba tokiyingira oba soli wakuyingira kibonerezo ekyo. Egenda maaso nyala twabe kyekiddako. Kakati tudda Kavulumba ne Kiregeya. Kavulumba yekigundwa baasi, Kiregeya erokitoyo njogera kumanya ageeka. Mwana nefala. Alo, jaja wewawo n'ayingirawo. Kumbe bakutula diiru zino ez'enjawulo ku kyalo kuno. Neetaaga mwana. Neetaaga ki? Njagala ng'omwana si mukomole. Omwana atayiwangako musaayi si mukomole. Tebaamumulade okutu okitegedde. Ye mwana gwe njagala kitegeeza njagala mulenzi. Nga mulungi si weewaawo. Ye jjajja weewaawo. Bizinesi amaze gigaba. Era ye ne yeemakulawo. Mwana yodiru weebe wedde nze mba maze. Kati ono alidda ddi ewaabwe Sudaani oyo Kiregeya. Nga yembeera yeetyo wete diiru zigwa bugwi. Mwana kati tugenderewo komisioni. Tugenderewo komisioni. Nabadde ntambula nga sisanga Patrick. Ye bana ebyange soko bireke. Nabadde ntambula nga sisanga Patrick mwana gwe. Patrick ng'akaaba. Nje katukamenyeka. Nga kamenyeka. Bidomola bikamenya. N'ennumwa. Wakataasiza iye. Kamuyambeko. Konze kamuyambeko. Keeka nga manyi mama we agenda ssanyu. Natuusaka nga manyi mama we agenda osanyuka naye omanyi ekyaddiridde. Bannange yatabuse. Yabadde agenda nakunkuba. Omukyala yatabuse. Naye weebuuze ye Patrick. Kaakati ng'okutabuka sooka oleke nze be nawonye mbuuza Patrick ki ekyamutuuseeko. Teyakomye n'amuwa ekibonerezo kya kusomba pipa. Yakubye oli ge tulese n'agayiwa n'amuwa ekibonerezo okukima amazzi okuva ku pipa paka ku kantu akasobola okutereka amazzi nga ke kajiiko akawaka. Kati Ddembe ly'omwana ligenda kuno. Naye kakati mama kale baba nga bali ebikolwawo ebityo eddembe ly'omwana ligenda kubaawo litya. Tukole tutya? Ekyokukola sikimanyi. Mazima nze nange gw'obuuziza ndi muntu mukyamu ku nsonga eyo. Omanyi? Ekyalo kyaffe kyasukka okuvuluga eddembe ly'omuto. Abaana ne ku buli kyalo tujja genda. Okimanyi nti buli kyalo oba buli gombola kubaawo alwanira eddembe ly'abaana? Abaana bangi abatulugunyizibwa.
kakati mukazi watu agamba leero wagamba ogenda kululi ku polisi neŋŋaana bwekuba agenda wa mukazi oyo gwogamba akulira eddembe ly'abaana kugombolola leero nja kukkiriza tugende kakati nga wayise ebbanga bwe lityo ligenda litambula tudda ku mukyala eyakwatibwa bambi kapurosi ndaba purosi ogenda okufuuyisa purosi bino byafuuyisa mu bulumi ate obw'enjawulo obw'ekitalo purosi akunkumula musaayi purosi yakosebwa purosi yali alina okufuna obujjanjabi bw'enjawulo era ye mama yakwata emitwalo 2 n'agakwata n'agajja ku bavubuka bali abakwata omwana we ne babateera kati bo bateyeeyabute batayayabute ku kyalo kuno naye nga ye omuto ng'ovudde ku ky'obwongo nti bwayonooneka kubanga ekyo tekisobola muva mu bwongo naye ate ne mwennyininyini tawonanga anyigirizibwa awulira endira zimuluma bw'afuyisa afuyisa musaayi mukazi watu n'okutambula nga yeegolodde takyasobola kati n'abaakikola baabano bali mu kugenda maaso ate nakwagala kukola bikola bimenya amateeka birala ekisala mu maaso kyengenda nakyo mwana nze sigenda kusooka kkebeera nze mpulira nina obwavu mwana tewaliyo kyanzija juba nga kujja Uganda kunoonya sente ozokitegeera ekisala maaso kyenvaawo nakyo babatumye abaana ati ne ziba mumusooke mujje gyemuli mugamba mutya gyemuli sooka kakebera waliwo andabye tebabuumula matu kati biri ebirala tugende tubikobererere munda nga jjayo katambala ka kalifoomu nga bayoola baana b'abandi nigina ye yawandagala okulaga nti nannyiniyo atwaliddwa tudde eri mama purosi ensonga mama purosi zaawa ntuufu naye nafu nnyo eziteetagana kuwuliriza kale entuufu era naffe tukiraba nti bibaayo naye ate eba nkyamu mu kugenda maaso n'okuba nga gw'ogikoze kyetaaga n'obeera ng'ogiwulirira wala nga tetuuse ku ggwe yono mama purosi ate nga mu byalo ebintu ebyo bibaayo nga ne polisi ziba zimanyi nti ono emenyi w'amateeka nga ne kwero si bamumanyi naye ekibi mu byalo ebaayo mwana wa maagundi okwate ku mwana wa gundi ssebo kasulo n'amuyitako otya kati raba abambi kakazi kattu tekakyatambula kegolonga bwegolonzi purosi ate nga weegolonga mama ngenza ofuka nfusa omusaayi bannange baneerabizeemu kyomanyi kyengenda okukola wulira treatment ogenda girawo ebikkabikkako ngire nga nfumba ebidagala byakamunye wuli baasi emitwalo 2 ge yalya ge yeekwasa nti gayamba omwana kamunye gwanoga ku ttale amugula mitwalo 2 kamunye amugula mitwalo 2 tudda ku be baakutte era be bagenda okuwa jjajja weewaawo genda okulengera bali wano bamulinze yatambulanga mandwa kati bamulinda bali bamanye balina omusanga bamukwase maali ye naye asobole akola kyokusasula balabe nga beemakulawo abaana babakubye kalifoomu tebanabakudda ngulu era bo bano bambi be bamu kubakaguddemu bagenza obakkebera obulungi nga sina basale abaali suitable for the job eno egenda maaso tulaba eddembe ly'omuto ekutusibwako MK video center wali eri ku Majestic Plaza level 5 edduka namba 8 ensibuko ebina Uganda genda weesubulya esinema ezifaanaganako bweziti nga balinda ne balinda abaana kalifoomu akyabaliko baba wali wano jjajja weewaawo najja weewaawo mwagala kudduka agenda olaba baleese emaali 2 n'asooka ajjayo
olumansulo n'amansula wano kamansulako kalifomu n'akavaako baleese obwana bubiri jajja lumansulo jajja omulimu mugukoze naye nabatumye omwana omu nabatumye omwana omu si weewaawo abadde kikana we nagambye omwana omu ate muze mulesi babiri ani abakutte fena tukutte jeje kati ani akutte gwengende busasula fena tukutte kati ekiribu kyakusasula kati obwana mu butwale gye tubusalira nno jajja lumansula agende amale okumansula mu byayagala si weewaawo kati nze bwe nemakula mba n'ensobi emaali agisiimye era yabalagira bagitwaleyo gyegenda okukolera omulimu gwayo. Kakati waliwo yadduse ekibonyezero yadduka awaka yaganye okuddayo. Kyesimanyi nti okudduka kikuwonya musango. Yalemedde ewa Tina. Golaba bambi mukazi wattu mwana muto. Ebintu bimaze. Naye ebintu byasinkanye. Byasooka gye emyaka gye. Banezi nekutezaaka. Kati oyo aba alina okukola n'ekitimatima ekyakyawa abasajja. Era nga nekuba kufumbirwa bwe banga mbeera yeerese nti aba alina okufumbirwa byampaka. Abaza kutuukiriza mukulu tosobola musanga ng'ayagala ekitonde ekisajja oyo kwekyo ekiba kijja kimutuukako. Ebyolaba awaka nga okigamba gwe ne bw'okola ki kyova olaba nti omwana yali badde ali very protected paka lwakola tuka okwesalirawo. Katonda yakola ebintu bino nga bya steps. Omuntu buli wagenda ng'akula buli kimu kigenda kikula munga obwongo ebirowoozo na buli kimu. Senkulu marefu akakati gwe nyambo soko gye wano kibeera ntaata watandika ddi okusuza abaana bange nyabo taata Rozi soko okakane nze bazze bokka nganzika ng'okisajjago sikwagala okuba amano sirika kalayo kwogera ebigambo ebitali byako laba amalevu ate gwe siddamu kulaba wange okujjako ng'olina nawe ekyonoonyako munoonya ogamba mbuno kakati mbuno kakati mbuno mulina kye munoonya alo yatono kyogerawo naye era bw'omansukirayo n'akusanga buzibu buba buzze kati ku kyalo ogenda okuwulira ekirango nga mawugulu akiyisa era alabe ku mwana ono akwegayiridde ekirabo kyakikwasaako ebikono mawugulu agenda maaso n'okulanga ku kyalo. Omwana yabuze omwana wa mama nantume alanga omwana we amanyiddwa nga Deriki yabuze eyabadde ayambadde akapale akabbulu n'akasaati akamyufu mukale ng'agamba nti era alabye ku mwana oyo agende ku erosi oba amutwale wa mama nantume ekirabo wakukwasaako mikono ebiri lwakuba abalanga ebiraba oluusi oyinza okugenda n'akwebaafu nga mulimu amazzi era tosobola gisituza mukono gumu aba takuwadde kirabo. Tugenda maaso laba Prosa embeera bwe yakyankalana. Kakati ku kyalo okwo kwaliko ka kiliniki. Omukyala waagira n'afunayo olukaaga n'agenda n'agulayo ku bukalenda. Bw'agulayo ku bukalenda n'eraba omwana bw'afaanana. Kati tugambe nti yafunamu nnyo okufuna emitwalo 2. Ng'eyo y'embeera omwana gy'alimu. Naye omanye ekyalo kubaako era obitegedde ku kyalo kuno kumbe tugenda okulengera nabizibu
ngaze ne mukwano gwe Tina nabizibu nga bayita abeeno ye nabizibu Rose aze ne mukwano gwe Tina Sierra Nyabo bulungi nnyabo muli mutya lwangi bannyabo tutuse ku office nga toliyo ne batwagirira mbu wano ewaka yegwe akulira eddembe ly'abaana eyenze wamma ye ayina eddembe lingi kyova olayira omulaba nga wanjawulo yakulira eddembe ly'abaana nze bampita Rose nze yenze Tina bannyabo mbadde mubagamba mbayambe ki anti yatandika na kibuuzo batwalako ku budde noyita mugombolola nomanya abaana engeri gye bayisibwamu nazaako n'okukudaala nti gwe olya buli sente nodda eno n'okudaala ono yakola kugombolola ng'akola mu ofiisi ey'eddembe erirwanira eddembe ly'abaana naye yeddira bweddiza eyo n'atuula abaana bayisibwa mu mbeera ez'enjawulo abaana bakola emirimu egitakwataganyizika bakubwa bakola ki abamu bakwatibwa ne bakitaabwe kakati ekyo nannyini kyo si yakyogera akigereza ku balala ensonga ezo nja zikwasaganya naye munaye mbeera bize nyabo bwa bize bugenda koma ddi mbadde ninza akaseera akatuufu nga ke kaddyo kalinda ka bbulu ka red tubonyaabonyezebwa abaana basaddaakibwa ako takoogera nti nkozesebwa kitange naye agamba nti abamu bakozesebwa bakitaabwe mbiwulidde kale era nga naye bummanyi ofiisi zinfuula bize nyabo baatuuka dde okufa lwakuba Katonda tannaba bakoowoola baako byokola eyo ofiisi omanyi abantu ababeera ofiisi zino nze munsobera bwe bamala okuwa ofiisi kati olwofa oba ofuuse omuntu wa waggulu eri ffe bano abali eno wansi bwolina okutuusaako saaviisi otuyita abantu ba wansi ye mukyala bwawoza omanyi ofiisi munange enfuula bize ennyima n'obudde okujjako eyo wansi ndaba ekiriyo ku gurawundi mwe muba mufuukiddewo abantu ba wansi so ng'ekiba kikweseza ofiisi ng'eyo kutuukiriza nsonga ng'ezo era bano abantu ba wansi senga baali badde tebabaawo ate gwe ofiisi wali badde ofuna yaki buli muntu akola omulimu ogumusasuza okusobola okulaba nga tuzimba eggwanga kubanga lino eggwanga lyaffe lyali lyaffe nakati lyaffe ate era lirisigala lyaffe akana kamugambye eggwoddeyo okulya ssente kunyirira kwesibanviiriza enkana ggwe kati bwe bavaayo naye nze ndabye ngoyo omukyala atali siriyasu yanaakola ku nsonga zaffe oyo kyokka Tina nkubuulire amazima nange simanyi engeri yenenana gyabadde era naawe olaba kati alina buzibu kyasobola okufa ku nsonga zaffe oyo kati agamba ngeri gye tukubye ejjinja mu kisaka tufune obudde tukuŋŋaanye bannaffe twekunge naffe twekolemu omulimu ngaffe okulaga obutali bukkaanya oba butali bwenkanya obututuusibwako ku kyalo kuno ze mpulira nkoye taata wange okumalirangako eri ekisajja beekubiridde enduulu abaana ababiri bano okuli Rose ne Tina kakati ulya mama Prosi yayita ofiisa omwana wange agenda kunfaako ofiisi omwana wange agenda kunfaako ddamu okwata agasajja agakwata omwana wange naye jabo nakwata bulungi abantu nze nakwata bantu gwe lakini bwegiri bantu doota gwe bagiri kuba mitwalo 2 okwata bantu bata kakati ite bakwata atya omwana wange agenda kunfaako ofiisa nze omwana wange afa nze kyembadde nsaba ddamu okwasaganya ensonga ze nze ofiisa njagala oddemu okwata abasajja mpulira bulumi naye mwateesa dage ziwulira bulubi wadde tebwateesa bakuwa mitwalo 2 ukwata kubo genda kakati the file is closed. How can you say that zile bukwate bantu very impossible.
kuddamu okujjako ng'ate obitutteko obudde buwanvu n'ogenda mu kkooti. Awo okujjako ng'ate ogezeeko walala logerako bukooti logerako la walala wange tekisoboka kubanga ze wange ofiisi yakilozinga nsonga eyo. Ofiisi omwana wange kati afe gwe toli muzadde nze manyi nze bazadde nze manyi ndi bazadde sasula naye nga kati you are paid off bakusasula okwata sente z'ogenda kakati zira bwekwataganya. sina kye ngenda kuyamba Oh. n'olwekyo nsonyiwa sina kye ngenda kuyamba. Yofisa Tamale Frank director wa sinema eno ye muwandiisi waayo producer waayo Tamale Frank akolezanga afande ovuddemu bwotyo malaga zisonyiwa kakati tudda ku taata Patrick yeno leero nga wakyafu ali waka. Gwese obwedda nkunoonya ye mama Patrick kiki mwana wo nze gyano omutujjuwo Akiwazi kyamutegeka. kiki ate koyi nabwokiwulira kale mpulira nkikoye Oyawukanye n'okutegeerako. Ate omwana owaegwe yamubuuza oyawukanye n'okutegeerako gwe oyinza otya okungamba nti omwana wange omukooye tira nkikuwa kuswano nze nga sinaba kukikuttira kukikuwa ku sowaani kukirya nze kijja wendi kati kankubuulyeko ekyo. naye omanyi nnyabo nkubulireko Sisobola kukikkiriza kuddira mwana wange nakeera enkya n'enzaala. taata Patrick yali tamanyi na kigenda maaso waka wano sisobola kujjawo mwana wange waka okujjako nga gwogenda nga ngenda wa Ongamba munzijewo. nze nzijewo mwana Ole bwe tuti. kati tukole bwe tuti Tajja nze nnyini maka gano. nga bwe kiri nze senkulu w'amaka gano ate gana amaka gange gwoba ovaawo siina gyenda kale siina gyendaga olayika bw'ondabako amatu ompita puusi bw'onengerako enviri ompita kakapa ggwe maama nyabo okujjawo ng'oyagala nkikufumbire okirye kati bano baba batambulatambula basanga mama Pros ava ku ddwaliro. Mama Pros embeera eri etya bweti naye omwana agaanye tukoze buli kimu naye omwana agaanye yena yena afunze munda bangambye nti omwana avuze munda yenna yeetaaga operation ne kati mama Pros emitwalo abiri ge baakwagakolamu ki zonna zigenze ku Pros olwoza zimala. Mama Pros jukira nagamba yamugamba katukusabire munnange buli omu alina ebizibu bye emitwalo abiri yagalya naye galina kyegakozeewo mama baba Pros agenda fa wamuzike mukinya tagenda fa naawe baba agasajja nange gagenda kunkwata kimama kifunye okweraliikirira kwatakuba nakusuubiza okukuma yamugamba tegajja kukwata kubanga nakusuubiza okubeera Golola Moses of Uganda nze kuluno sigenda kubeera Golola Moses of Uganda ngenda kubeera Golola Moses of Whitney. Yafuba okulaba nga akagumyagumya ne nga kyekalaba kakitegeera kati twala tabe kyekiddako tudda kujajja weewaawo Bidandi Abdunul avubuka balituddewa Baluwa yejajja ow'olumansulo baluwa yeetaaga baddagala ewuwe asaddaaka busaddaasi naye nga bikola kyeziva zireeta kiregeya ne kavulumba n'omukuulira enviiri bw'oziranga buli kimu nabonye jjajja tusonyiwe tutusereeti ensonga eriwo kati ensonga eriwo nagulaba oli omwana gwe mwaleeta namulaba n'owokubiri namukozesa naye kati jagalayo omu ate nnyo Ejagala tuwa mulimu mera nga guli omulimu tonaba kati kuba jjajja bali abaana bwe batwalibwa tanabasasula eddi nkitegedde mumanja jajja kakati jjajja etuba tukubanja nga sente ziri oyagala tukole guno omulimu nga ziri tezinajja nkuterekera nkuterekera muzzukulu nkuterekera abavubuka mwonoonanye sente nkuterekera banabo weewaawo janange weewaawo jajja okugwekolere jjajja ogwo gwekolere tetusobola kwogera ku bbanja naye wegese bwono naawe tookole ogenda ofa obwavu mugera ofa obwavu tega jajja senga obadde otwadde kati kisiko kuziizi jjajja tuweko mbaterekera nkimanyi ogga ate gwe nja kukuloga binoni jjajja ndino olumansula olumanyi nja kumansulira eddogo ojja kweyambula ojja kwesaasaanira empitambi esaala kummanyiira
Weewaawo mugenda mukola mugunyuma munakola weewaawo munakola siweewaawo siweewaawo mugende mulete omwana ono ntegeke sente diri wefa nakwata ku lumansulo. Alo kakati tudda ku mukyala akola kugombolola ng'akola mu ofiisi ekwasaganya ensonga z'abaana. Bwadde ono yatuula najjukiramu engeri obwana engeri gye bwamubuuziza ebibuuzo naye nga tebwabubuuziza muyisa mu maaso wabula bwakikozeseza bulumi. Munayi mwagala bamali tutta ku byalo tuggweko. Gwe nyaba olowooza akaseera akatuufu ke kaluwa. Ensonga naddamu n'azitunulamu. Ekituufu akaseera akatuufu ke kaluwa. Naddamu azitulamuuko. Ekyo nze nkiyita kwekubira simu ne weekwata. Omanyi mulimu ensonga weekubira essimu n'osangako zi missed call. Gwe mwennyini nnyini weekubira. Kati yeekubira essimu ne yeekwata. Buli weekwata ensobi otandika okudda engulu. Ekikuyisizza. Kumbe bano baadde bayiyizaamu nti senga tunaba tetufunye buyambi. Tusisinkane eri mu kiyumba. Baadde basazeewo bateekewooko olukuŋŋaana tabamiruka olw'abaana olugenda okulaga abazadde b'oku kyalo kuno nti si bamativu mu ngeri emu oba endala. Okitegedde wandigenze kati genda otambuze buli mwana yenna owa pokopoko bamuwadde amawulire atambuze amawulire gasobole okutuuka buli mwana yenna nti waliyo olukiiko tabamiruka. Kati laba akaana kamaama ke baanoonyanga luli bwe bamala kasaddaaka nga bateeka mu kiveera kya bulaka nga basuula eyo. Mulambo gwe gusisinkanibwa. Omulambo gwe gwasisinkanibwa era ogenda okulengera nga basudde awo. Nyala tulabe ki ekiddako ku sinema eno. Baba bagenda Rosie yalengera kiri kiki naye nga ndaba ng'ekiriko omusaayi. Awaayi tugende. Tuyinza okumala bagenda bwe tutyo naye ng'ate waliwo ekyetaagisa okutaasa wadde gwe otya omusaayi. Tusemberewoko tumale okulaba. Omanyi natural eri abaana ababuwala nga bwalaba ku musaayi atya funirawo ensisi. Tugende naye munaye ono ye Rosie tayagala kulaba ku musaayi. Lindako. Tugende naye tulabe ekiveera. Bajjayo atidde taagala musaayi era alingiriza eri wazira nga basembera okusooka okwetegereza lwaki ekiviira kiriko omusaayi. Lingiza kumbe netina ate atyayo. Rosie agenda okukeberako. Trevor sooka ojje. Kiki? Tino tugende tusinkane ebyemmanga wansi mu kiyumba. Message. Tina ne Rosie bagambye tugende tusinkane eri wansi ku kiyembe. Ate buli mwana gw'olabako mu myaka gy'obuto naye mutegeeze. Message etandika okutambula. Tusooka tulabe engeri gye tugenda okwesalira amagezi. Ate teriyo kisaasaana nga lugambo lw'abaana abato. Kubanga mu ddakiika 10 asobola okuba nga addusa ekyalo n'akimalako. Gwe kati Trevor najja jangu omala okuwulira. Abaana kuno okubonyaabonyezebwa n'okukozesebwa ebintu bye batasaana kukola kyafuuka eky'abaana baliko. Eri wansi ku 7 bw'oleme bw'otatuuka mu budde olabujja kuba okigudde. Ate n'abalala bategeeze totumye weesitukidde osindisa asitamye munyamusubi. Kati Patrick wuuno. Patrick no y'omu ku bantu abalina okubeera mu summit eyo kubanga y'omu victim ku bintu ebigenda okulwanyisiganyizibwako oba okuweesezaako ebiki ebiteeso musoga akyeta bidduubo. Patrick ku mabbali eri mawulire gagenda baaso totambula kayima esaawa 8 eri mu kiyembe. Kakati nga nze benga kutuusizaako naifuba okulaba ng'ogamansa osindise munyamusubi. Kati eyo nga tuvuddeyo
tuddako ku mabbali eno wano waliwo amaka ag'enjawulo ye wali tata Shakira ne mama Shakira bawoza mwana waffe akuze Shakira ono n'agenda kwonoonekera wano mbadde njagala tumugabe ekyo kiveewo mwana mukulu akuze agenda afumbirwe aleme kwonokera wano okufunira wano mbuto nze njo swala so mama Shakira bw'ayonoonekera wano gwoyogerwako nze nsiba mu nnimiro tukulane nno nakuwa soli wa 12 ndaba omwana gwe tuzadde kati awezeze 15 wuyo tugenda nafumbiza muyite tumutegeeza amawulire Shakira kumbe Shakira abadde wano nga abawulira era Shakira kutuukiriza mukolo kujja naye nga yali awulidde era yajja akaaba Shakira ekikumpisiza otuuse okufumbirwa tata kugina emyaka so afumbirwa nze nkitegedde oli mukulu nze kuzaala sigwontegeerera nti olaba oli mwana muto nze kitawo akuzaala nze ndaba oli mukulu wulira taata nga lwaki nfumbira kugina emyaka oyagala kumala kunyenya nga ovakedo lyokomanye nti okuze maama ngambiraako kutanaye Shakira akkiriza tatawo kyagamba okuze nze nno bampasa wano nga ndi wa 12 gwe n'osingako kati n'esatu wulira nkwagaliza ekisinga ye taata amwagaliza ekisinga aleme nafunira lubuto ku lujja myaka 15 naye mwana wange sibazadde temukuze toyina 15 nze saafumbirwa na 12 ate abazadde mugyewo ebintu ebyo mbawulira nnyo nga mwogera ebintu ebyo byesikirizaganya nabyo togulira mwana ngato kubanga gwe wasomeranga mu bigere wasomeranga eri mu gyenkaaga osomera mu bigere omwana ali mu 2020 n'ekintu oyagala asomere mu bigere yeye yagamba osomere mu bigere Shakira yakaaba kati onaajuliriza engeri gye wasama amashakira ku myaka 12 ebyo byali byedda biri eri ku ssaawa zino mwana wani gwe ofumiza 15 era oba omutegekedde ki naye tofaayo kijja bba lengera Whitney wadde baaba afaayo naye era waliwo keya ebeeraga nti no ebanja maama kimaama kikino wano kitudde kisiriikiridde kiraba ebintu omuntu omukulu bye yali badde alaba kati ensi yatandika okisakata kibooko ku myaka egyo 6 egy'ena kirigenda obwezi 3 nga kirabye byenkana ki malevu musajja mubazi kakati Gwiti wanji taata kamwekanga numwekanga Rosaluwa agenze ku luzzi kana kukagala kumanya kana bakumanya nti kati nataddewo ne ka training akemisana agala kuntegerera training efuuka ya kiro yoka ate nga nze mbadde njagala ku lunch wabengayo training gero munyondetera amazzi kati nga atulano alinda ko kakomewo ye malevu omujugirako mu kina Uganda ekimanyiddwa nga Nalongo ng'ayingira mu nju malevu ono oba yaliko ddogo tewali amanyi nga galawo yatukira Kawitini tatandeka Kawitini nga bw'okamanyi kati Roza agenda okomawo agenda okusanga omwana akaaba tandika taata akana akakubira ki kumbe taata tagumikiriza Rozi kudda ku luzzi bannange ni taata kagwensoni yakuba ku ndulu nga teri ayamba kyava jafuna omuggo ebisigadde byonna ono taata lekaiko n'ekisyamu oyo kati komona ekitundu ekyokubiri
era ng'agenda mu MK Video Center weegulira ekitundu ekyokubiri ya sinema yaffe emanyiddwa nga Eddembe Lyomuto. Abadde Tamale Franka, Kigunu Abbas, Rokito Yo, Nsubuga Shina ne Namwebe Aisha, Mukasa Brian ne Jamila Zahara. Tusikana emitundu ekyokubiri tumale okulaba ki ekiddako ne sinema eno efundikirirawa. Maliriza mbagamba nti mwenna mufube okulaba nga mukuuma eddembe ly'omwana omuto naye asobola okutuuka obulungi mu myaka egyesalirawo. Mubalage ekisa mpozi n'obukakamu n'okusonyiwako ebyo baba bakoze, mpozi n'okubuulirira tusobole okufuna society ennungi n'eggwanga lyaffe eriddako, kubanga abato gy'emiti emito ekiggumiza ekibira. Sinkana ebitundu ekyokubiri ate nga nakyo kijja kubaayo era nga kikulindidwa ali mu MK Video Center, Majestic Plaza level 5